When I move, the network is going to go off. Kindly give. As you can see, Speaker wa Parliament apondose amazena Akiliiza nti Bobi Wine si wa bulijjo yegayiridde ababaka bakomewo mu ssetteeserezo oba mu Parliament bateese. Kinajjukirwa nti ababaka ba Parliament ku ludda oluwabulo oba oluvuganya gavumenti beekandaga bwe batyo ne bafuluma Parliament nga balumiriza nti ebweru wali amagye agaali geeteeseteese obakolako obulumbaganyi bwe bumu ng'obwabakolebwako mu mwaka ogwa 2017. Mu ngeri y'emu ababaka bano baava mu Parliament nga bagamba Sipiika ateekeddwa okubawa ekitiibwa n'okukkiririza oba okutegeera ebyo bye bamugamba. Mu byo mwalimu okutunulya eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda. Mu byo mwaliwo okuleeta abantu abazze babuzibwawo ebitongole by'ebyokwerinda. Ngeri yemu n'okubanga bawa ab'oludda oluvuganya gavumenti ekitiibwa n'eddembe lyabwe. Ampuliriza, omumyuka wa Sipiika amanyiddwa nga Tayebwa yavuddeyo olunaku olwajjo n'akkiriza n'agamba amazima gali nti byonna bye tukola mu Parliament tebiriiyo. Byonna bye tukola mu Parliament ng'ab'oludda oluvuganya gavumenti tebaliiwo, ebyo byonna tebigenda kukola. Era Sipiika yategeezezza nti ndi mu kwogerezeganya nabo tusobole okuba nga tuddamu bakomewo mu Parliament tuteese, kubanga Parliament nga tebaliimu ekyo kibeera kibi era kibeera kya bulabe. Ampuliriza, njagala kukwebazaako wenna gy'osinziira okubanga otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwenna mbaanirizaako. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Olunaku olwayo njagala tugende mu mboozi ya Sipiika. Finally agonze. Omanyi omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga yavaayo baava ne bamubuuza ekyo kye musobola okukolawo nga NUP kwekandagga kuva mu Parliament olwo abaabatumo bakiikirira mubakiikiridde biki? N'abagamba eno yenkola yokka gye tuyina ey'obugunjufu, yenkola yokka gye tuyina ng'abantu abagunjufu. Mwagala tukutule emizindalo gya Parliament, mwagala tukwate emmeeza tuzibakube. N'agamba kati ngaffe abantu abayivu abamanyi tino tetukola bikolobero, tetuli bazziba misango, kino kye tusobola okukola. Kale nno baafuluma Parliament. Ampuliriza, solidarity eno yegattiddeko abantu abalala bangi newankubadde ababaka abamu balinga abatasooka kukitegeera naye maze neekola. Ngenda kubuulira lwaki ekoze. N'ababaka ba NRM batandise okulaba nti kati balabisibwa. Jjukira batuulamu bokka mu Parliament okuva wiiki ewedde, era nga kinajjukirwa oba mu kiseera kino ewanditudde ababaka aba opposition kati aba NRM be batuulayo okusobola okubikkabikka amabanga agali mu Parliament. Kino kiba kibalya ku levo ya wano ewaka ne mu nsi yonna. Katusooke tulabe ebyabaddewo nga Tayebwa asaba ababaka bano basobole okuba nga bakomawo mu ssetteeserezo bateeseze abaabalonda. Uganda. Wadde Parliament erabika nga teriimu mabanga manene, ababaka abasoba mu 10 nga bonna baludde oluvuganya tebaliimu ng'ebifo byabwe okusinga bituuliddwa mu banna NRM abatalina bibiina mwe bajjira. We are facilitating dialogue between the two sides so that our colleagues can come back to the house. Amyuka Speaker Tayebwa abulidde ababaka bano nti atandise okwogerezeganya n'ababaka abafuluma Parliament bakomewo bateeseza abantu ababalonda. And all attention is being given to ensure that we resolve the impasse that is between the two sides in the house. I've held several meetings with leaders on both sides. Tayebwa ategeezezza nti awatali njuyi zombi Parliament teyinza kutuukiriza bulungi mulimu gwayo. To me, my feeling is that we are incomplete when we are all not here in terms of both sides. Business can go on and all that, but I still register my discomfort with that. N'olwekyo nga Sipiika bw'ayogedde nsuubira nti ensonga eno agenda kugikaatiriza mwesiga ate ne leader wa opposition naye mwesiga. Nsuubira nti ensonga eno bajja kugikaanyaako
oludda oluvuganya gavumenti ludde mu palamenti. Wabula ababaka abamu abali ku ludda oluvuganya baanukudde nti enteeseganya simbi naye bazaagala mu lujjudde. There is nothing that should be negotiated. The issues of human rights should be looked at above the party lines. In fact, I want to tell my colleagues in the NRM that when we are discussing the issues of human rights concerning the country, we must look at the country first. Banera bagamba nti okujjako ng'ensonga ez'abayikandazza zikoleddwako aba NRM bagire nga bateesa. Twabasaba statement erimu okwetonda, erimu n'okulaga commitment obumalirivu obw'okulekerawo okuvoola abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti, naye ate n'abantu bali abakyabuzeewo. Ku luno balina okusooka ne bavaayo gye bali. Kibalama bamuleete. Madam Speaker, we all know that it rained today. But you cannot afford to have ministers coming in parliament with blankets. You saw the one of public service. It is like they are going to attend a funeral. God help this country. It rained today, but the requirement under our rules to continue being smart. This parliament cannot afford to have ministers coming here in blankets. You saw the one of public service in total violation of our rules, Madam Speaker. Can we have Public Service Commission? Thank you very much, Right Honourable Speaker. I beg that you allow us to lay tomorrow because Public Service Commission is not ready. It is not just a matter of ministers bringing their bodies in parliament. They must add value. There is one who has been celebrating that all of us are here. You wait when they begin answering, then you will know that they are actually useless. There is nothing useless. You're responding in anticipation because they've not. I am speaking, and that tells you the mental frame of some of our colleagues, Madam Speaker. But you are the one who has been lenient. When we raise this matter, you find a way of defending them. You can look at them. I don't have to say names today. No, you say the names. Someone enters parliament as if he's going to milk cows. Say the names. Like the Honorable Minister for Agriculture, who was saying order before I even mentioned his name. Mpuliriza, oyinza okubeera eyo ne weebuuza lwaki sipiika ali concerned nnyo ku babaka ba parliament okudda. Oyinza okubeera n'ogamba lwaki kimukutteko nnyo okulaba ng'ababaka bakomawo mu parliament. Ampuliriza, kino kirabisa nti democracy taliiwo mu Uganda, era kiraga ekintu ekisitula ababaka abasukka mu 10 bave mu parliament ng'ate muyinako ekkonde emabega erya parliament okubanga baali bakubiddwako ababaka nga n'amawulire agabadde gafuluma mwalemererwa okubanga muteesa ku bintu eby'ensonga ne muteesa ku bya kinyamatama. Kale nno ensi yonna ebeera ebataddeko amaaso abiri. Era gwampuliriza, kino sipiika kyakola sigamba nti nno kyeyagalire, ateekeddwa okukikola. Era twagala okwebaza ababaka abeekandagga ne mufuluma parliament oba setteeserezo. Amazima gali nti singa musobola okweyunitinga ne muddamu ne mulemeza mu kintu ekyo, eggwanga lijja kwongera okuba nga lifunamu. Okusinziira ku babaka bagamba nti twagala tugenda okudda mu parliament nga mukoze ku nsonga ezituluma. Ekisooka, abantu baffe ababuzibwawo babulawo nga balaga luddawa. Era nga kinajjukirwa nti abantu abafuluma parliament, abantu ababuzibwawo, kubba ababuzibwawo, kumpi abantu nga 8 bazuulibwa bafudde. Abantu nga 8 bazuulibwa bafudde. Kakati parliament ab'oludda oluvuganya gavumenti. Ekisinga okunnyumira mwene ensonga, aba NRM bonna emimwa misibe, tewali asobola na kwogera. Ate munnange bawamba baabwe, osanga tebali bawambira na kubaabwe. Neggwe wenna mpuliriza amawulire agava mu parliament naddala wiiki ewedde eno gye tukuba amabega eraga nti abantu ababuzibwawo bagenda okuddamu okulabika ng'abamu bafudde oba nga battiddwa. Kino kiteeka obweraliikirivu mu b'eŋŋanda, kissa obweraliikirivu mu babaka ba parliament, ng'ate tebikolebwa ku bantu bokka wabula bikolebwa ne kwabo abakulembeze. Kinajjukirwa nti parliament egenda okusasika
kyava ku katambi wali kenkugambye akakinyamatama era bwe batyo n'ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu Rob amanyiddwa nga Mathias Mpuuga kwe kuyimirira ku magulu gaabwe abiri ne bategeeza sipiika nti naffe twagala olaga akatambi kano we baali bakwata abakyala ab'oludda oluvuganya gavumenti bano nga baali bakulembeddwamu omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala mukalage mu paalamenti mu ngeri yemu mujjeyo n'akatambi ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nako mukalage wano mu paalamenti bwe kiba nga paalamenti y'amazima na bwenkanya kubanga mukutte issue ey'omuntu kinyamatama ne mugireeta mujjewo ensonga y'abantu abawambibwa mu ggwanga kale nno ab'oludda oluvuganya gavumenti n'okutuuka olunaku olwaliwo bakyakalambidde era baganye okuba nga badda mu paalamenti bagamba nti sipiika amateeka g'ateekawo galudda lumu lwokka ganyigiriza bunyigiriza era njagala kujjukiza nti omukyala amanyiddwa nga Robina Nabbanja sipiika bwe yali agamba ababaka ng'agoba Honorable Nambooze n'omukulu amanyiddwa nga Francis Zaake Mutebi yabategeeza waliwo amateeka ge yasooka obbawa aga nti teri mubaka yenna akkirizibwa kutuukirira sipiika waali mu ngeri yemu n'ayongerako n'abagamba nti oba oliawo bateekeddwa okuba nga barespecting amateeka ga paalamenti naye juzi twalabye omukyala amanyiddwa nga Robina Nabbanja ye bwe yasituse yagenze bugenze wa sipiika oba okitegeera mu ngeri yemu ampuliriza njagala kusembyayo katono nnyo amawulire agava sayidi z'ebusoga mu ndeeyo aga muganda waffe muna NUP eyagenze maaso n'okubeera ng'ate afiirwa taata we mawulire si malungi n'akatono wabula katono nnyo ngenda kukulekerayo ku ebifaananyi ne vidiyo olabe embeera eyabaddewo abaana ba National Unity Platform abaana bayambadde banyumya okamala oba oliawo bagenze maaso n'okuba nga nabo batendinga oba oliawo okusaba kuno ampuliriza mukwano gwange njagala nkulekereyo katono nnyo paalamenti ebyaliwo gye buvuddekaawo yes kankulekereyo paalamenti n'ebyalimu gye buvuddekaawo sobole okuba nga obyekkaanya bulungi munzikirize mbateere wano atakuumira mpeera abankuumire mubeere bulungi mweraba. At the beginning of this time, Right Honourable Speaker, I asked for 1 minute. I had to listen and support over 10 families of the missing persons to pay school fees for their children. And the minister wants 30 days. I asked the Honourable Prime Minister that I escort her to go and see Chibalama. I'm here. And she needs 30 days. And I want to put it to her that the blood of Chibalama, if he's dead, is on your hands. No, Right Honourable Prime Minister, respect the House. When you enter the House, you first sit and then No, you see. Assuming she had a gun. But we are fortunate that Kibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that killed, is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. And assuming she had a gun in this room, she would be shooting all of us. Prime Minister will respond. I'll give the Prime Minister a chance to The Prime Minister will respond after producing Chibalama to this country. Thank you. Rob, thank you. Right Honourable Speaker, with due respect. Point of order. Let's allow a point of order. Honourable colleagues, let's listen to one another. Right Honourable Speaker and colleagues, in the year 2022, you chaired a meeting, which meeting was attended by the leader of opposition, where he was
we brought the report. You chaired that meeting. The second meeting was chaired by the Speaker herself. And we all agreed that I present a report on this floor. We came, uploaded a report. The Honorable Speaker, at the time of presentation, my brother here said they were not ready. And therefore, since that time, that report is with you as Parliament. Is this brother of mine in order to insinuate that I have Kibarama? Honorable colleagues, let's... Right, Honorable Speaker. Honorable colleagues, please, let's listen. Right, Honorable Speaker. You are aware that the Electoral Commission released the roadmap. And so, our brothers in the opposition think they can use Parliament, to shout, to show the public. Right, Honorable Speaker, is it in order for our brothers and sisters on the opposition to use the platform of Parliament to, become, by the way, you are becoming something different. You are becoming something different. We are here for the common good of everybody in the country. Right, Honorable Speaker, is the human rights only in the Buganda Sam region? Right, Honorable Speaker, I now request you to prevail over our brothers on the opposite side. The point of order I'm bringing, is it in order for my brother? Please allow me to present. Is it in order for my brother thank you, to right, keep Honorable. insinuating that I have the blood of Chibarama, I have what? When in actual sense, I'm not a security person. Is it in order? Thank you. Honorable colleagues, I have consulted a few leaders outside Parliament, and I've also read through the answered how some of these cases used to be handled and all that. Basebo ne banyabo nange nvuddeyo olwaleero okwogera ku nsonga enkulu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Mukimanyi bulungi nti abamu ku babaka baffe nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, abamu gwe mumanyi nga Bobi Wine, Honorable Mwiru, Honorable Kasiano Wadri, Honorable Karuhanga, Honorable Mike Mabike, n'abalala bangi babadde mu nkomyo, babadde mu kkomera lwa kwogera ku nsonga nkulu eziruma eggwanga lyaffe. Kale, abo bannaffe bakola olulimbi lwabwe. Naye ate naffe tetuteekeddwa kusirika busirisi nga bannayuganda nga tulaba eggwanga lyaffe liseebengerera. Tetuteekeddwa kwetiiririra, kubanga bwe twetiiririra bassebo ne bannyaba nti mukimanyi olugero lw'Omuganda lugamba nti ekiri atabaala kye kiri anaasigadde eka. Kale, abaana baffe bajja kutubuuza, taata mwakolawo ki ng'eggwanga lyaffe liseebengerera? Lwaki mwatutiiririra? Kye kiseera bassebo ne bannyabo naffe tuveeyo tugatte amaanyi kuba naffe nga Honorable Kyagulanyi okulwanirira eggwanga lyaffe, okubawagira n'okubatwala mu maaso, kubanga kati kyeyoleka lwatu nti gavumenti ya President Museveni n'akakundi ke tebakyalina bigendererwa birungi byonna eri eggwanga lyaffe Uganda, okuggyako okutonyonyota obunyonyosi, okuggyako okututikka olubengo nga bannansi. Olwo bassebo ne bannyabo lwe tutakyasobola kwetikka. Too heavy to bear, a burden too heavy to bear, lwe lubengo